Woberanga gwe ankute n'omusajja mbwenzo sobola okukakala. Inta gola gawa. Mwana muwala akutte baawe n'omuwala omulala. Munanga ate kibadde kikambwe nnyo so nga ate wali munanga ate Kapere kw'ossa ate ne mukyala we amugambye nti nno ssebo totula munanga ate mu katebe ka mwana ako kaaba bebi n'amugamba omukyala n'agamba Kapere nange ssebo ndi bebi yonna gye biggweredde byengenda okubeera nga nkutuusaako omuyimbi Spice Diana abadde n'obubaka munanga ate omuyimbi Spice Diana nabyo ngenda kubeera nga mbikutuusaako maaso awo bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi wabula kansuka nkutegeeze nti w'obeera nga tonaba kulayikinga video ogimpeere like kw'ossa ate n'okusubscribinga kabadde kakutte munanga ate akati omanyi kye bayita okubeera ng'okomyewo ewaka munanga ate n'osanga baawo n'omuwala omulala muganda wange biggwera luddawa Obadde okola kino ebbaawa obadde okola kino bayo mbulito yasama ogenda kunnyonnyola ki asinika ebinyo ogenda kunnyonnyola ki muno mozunza zino empale baayo osigala wekwekalika owulira kuvaayo baayo tosinika bino kikobadde okola n'omuwala gwe inta nkakana ebikino nkutte mubwenzi nta nkakana ebiki wobeera nga gwe ankute n'omusajja mbwenzi osobola okukakala inta gola gawa inta oyisaawo oli adduke inta oli mubwenzi ebisajja mmwe lwaki temusiima lwaki tosiima kikyesitakuwa nzikakana ebiki kikyesitakuwa kisajja inta ntasibemu ebyange okusajja bwakubire ndeka genda kuwaka bino akanene gwe wasiimye towulira tosobola kunta watuuse otya nno watuuse kyogamba oli musiru nti bakuteze bintu obwenzi obukujjudde obutemaye kyogamba siku inta wayagadde oli maama wayagadde inta tosobola kunta nta kisajja kabadde kakutte munanga ate akati naye simanyi olaba otya abadde kontenti oba bibadde bya ddala ebisigadde munanga ate mbikolekedde mu comment section so nga nkwongeddeyoko nga bwe nkutandisizza akatambi kano Kapere kw'ossa ate ne mukyala we babadde beeguddeko ku luno muganda wange yonna gye biggweredde tunuulira akatambi kaako totula mu katebe naawe totula mu katebe obadde kikala akatebe ka mwana nze siri bebi ate ng'oli bebi owaaba totula kala akatebe nakakulira mwana naawe nze siri mwana ate oli mwana waawa okusoka nongangamba nti ndi bebi nali kwana ngukyali naye kati wakuze nakuze kyogamba ndi mukulu nnyo nga okubalira abeewammwe kati kyogamba naawe osaanidde otule mu katebe kano olina tula mu katebe ak'abakulu kaakano kano k'abaana ndi bebi leka ntuule otuule wa Kapere kw'ossa ate munanga ate ne mukyala we we batyo babadde beeguddekoko mu katambi kano kabadde kakutte munanga ate vibe nkugambye Kapere taggwayo kw'ossa ate ne mukyala we kasita beegwako kabula asala muganda wange eside eyo waawo munanga ate omuyimbi Spice Diana kakati nno by the way ebiseera ebisinga nti nno obwambalo bw'otera okulaba nga Spice Diana ng'abwambala kw'ossa munanga ate n'ebirala by'abeera yeetuusizzaako munanga ate ku kya fashion. Hi guys, today on a shopping day as always. Shopping at Lux Fashion Store. There's new stock right here. So nakaswahili kange to dress up from here, from head to toe. So come with me. Tandikirawa. Yeah. Nzize ne manager wange olinaku. Manager Sarah says something. Manager wange wale byokwogera amanyi bya farm. So over here waliwo engatto waliwo bags all the ways ngoye short dresses oyagala bitete ebiwanvu party dress graduation. Are you going out kakati? My favorite part
So kana wig, you know, wig ya 1 million, banga ya 1 million, but bakusalirako and I'm telling you, I already have a wig like this. You guys have seen me rock a wig, boyeti, najija wano Looks Fashion Store, UK Mall. Then, kano kamtwalo, meka madam, how much is this? So this one is 300. 300, and then? 450. 450. Wigs really affordable, guys. Check them out. 300, 400, 850. Pound for balloons. That's 1 million. Then over here we have bags, cute bags, tote bags, office bags, casual bags, jewelry. You're not really affordable and very good quality. So katsimani chengenda kulonda kwanga normalize for me. It's so hard for me to choose. Ateke nze n'omugaga agula dduuka lyonna sicho wanji mama totisaba client. So over here waliwo shoes and bags, book clutch. I'm so obsessed with the shoes. Sometimes it's hard for me to choose. Sandals ngabu newenyambadde. Over here there is some here. Bani munagamba sibagaliza the plug njibawadde. Temudamu kumbuza wenzijengo. There's some nice sandals bine bigatto birungi nnyo. Actually should get one for myself soon. Over there, like you can see some unique sandals. I mean, to be unique, by the way. Sarah mulabanga nekane just know looks ye mwambaza. Nange wenyuma just know Looks Fashion Store, UK Mall, Kansanga. So stay tuned for my look. Malebe ngendo fana na nanyuma obasinyume. So kete kube wano kanap. Nebo tunayimirano ojja kuba muwanvu okunsinga. Jangu tuyimire mwana. Tubeyo ka video. Sembera mukasana. Sun-kissed. Kakati nno aba Looks Fashion muganda wange bakimukwatiramu nnyo wali era nga abadde abakakasa nga bw'ogereza ku munangate okuwulira mu katambi ako ye muyimbi munangate Spice Diana bw'atyo bw'abadde akakasa aba Looks Fashion balina munangate abo fashion bwabwe engato nengeddekoko ne ku mukyala munangate Mr. Luzi nga bw'olabaawo obukumba munangate balina bungi nnyo nga bw'ogezaako munangate okulaba Spice akatambi kano kabadde atulaze munangate ku TikTok wali wonna obukumba buubwo eside. So Spice bw'atyo munangate bw'abadde akakasa aba Looks Fashion. Kakati nno obutasiba munangate update yonna eri omuyimbi Spice Diana, making sure nti nno o subscribinga ebisigadde byonna just obitwekere.